Kenzo ne banne si ba beggars. Era omuntu yenna abayita ba beggars nkusaba okikomye embagirawo. Bano ekitiibwa ekibeetaagisa kisukkane ku bwa beggars. Era erinnya eribagwana beetaaga kuyitibwa ba uncontented idiots. Uncontented idiots be bantu abasirwa ababuyabuya abatali bamativu era abaluvu. Bano abantu buli munaabayita ba beggars kitegeeza mugenda kuba muvumye ba beggars abatuufu amagufa. Omuganda agamba nti ewali omulema tofunyirawo ngalo. Kakati bali ba beggars abatuufu tubayita abalema. Bano ba Kenzo abataliiko bulemu. Kakati bwe munaabayita abalema nga bali babawulira bagenda gamba ama batuvumye amagufa abamagulu ababiri babayisa abalema olwo ffe tweyite ki? Bega ye muntu omwavu atasobola kwetuusaako kyakulya. Bega ye muntu abeera ku luguudo n'asiikiina ekyokulya. Bega ye muntu asobola okukusanga n'akusabayo olukumi afune ekyokulya. Bega si ye muntu ayagala okubeera bega naye lwakuba nti lyekkubo lyokka lyasigazzaawo okufuna ekyokulya. Tewaliiwo muntu n'omu alondawo okubeera bega naye bwe kiba nti gwe muwazi gwokka gwasigazzaawo okufuna akadde eri olubuto n'omumwa munnange ekyaba alina kikola naye si lwakwagala kwe. Abange Kenzo kuno okuleebeeta kwe balimu tebakukolanga kwa kyeyagalire. Waliwo eyabawaliriza okufuuka bamasiikiini. Ye ekibuuzo kiri kimu, Kenzo alina kubeera masiikiini okufuna ekyokulya. That's why nkugambye bano temubayitanga ba beggars wabula mubayite ba uncontented idiots. Abasirwa ababuyabuya abatamatira era abaluvu. Kubanga Munnayuganda awagidde abaana abo from day one n'ababuusa level y'okubeera ba beggars naye olw'okubanga babayita ba uncontented idiots bawulira basaanidde okubeera ba bega. Simanyi lwaki buli muntu ayagala okulya ku ssente y'omuyi w'omusolo ajja yeesesanga akanaakulyako amenvu. Ajja yeesesanga z'okutereeza. Kenzo mwerimbika mu kwagala okutereeza music industry. Simanyi tuli mu kutereeza music industry tusaba gavumenti etuwe ssente. Music industry n'ekizibu kyayo si ssente. Ayagala okutereeza music industry teweetaaga yadde lwataano. Actually ne bw'oba weetaaze ssente osobola okuzijja mu mulimu. Omuntu yenna ayagala okutereeza omulimu gweyita mu mulimu gw'otereeza omulimu. Ababoda basiiba batekola amateeka ku stage yaabwe era ne gabayamba ne bakola ssente ne batereeza embeera yonna ku stage zaabwe. Basaba LC waawa ssente ntuwe ssente tutereeze stage eno. Basaba gavumenti yawa ssente ntuwe ssente tutereeze stage eno. Bayita mu boda yaabwe okutereeza omulimo gwabwe oba ssente bazijja mu mulimo gwabwe okutereeza omulimo gwabwe naye mmwe mwerimbise mu kwagala okutereeza omulimo gwammwe naye nga mwagala kubba ssente ya muyi wa musolo. Kenzo tukole tuti. Bw'oba owulira nga ddala kituufu muli mu kutereeza mulimo gwammwe ng'era mwagala kutereeza mulimo gwammwe muyite mu mulimo gwammwe okutereeza omulimo gwammwe singa muba mwagala ssente. Kenzo nze mmanyi okutegeka ebivvulu. Bwe ntunuulira Kenzo festival abantu abagiri mu festival eyo yakola amagoba ga miliyoni 2. Bwe ntunuulira ekivvulu kya Shiba abantu abakirimu kyakola amagoba gaswa mu miliyoni 15. Waikibende ebivvulu bye byokola bikola amagoba ga ssente mmeka oba abantu mwenna abali ku federation eyo bwe mukola ebivvulu bikola amagoba ga ssente mmeka? Bwe kibanga ababoda abafuna obusente obutono basobola okuyita mu mulimo gwabwe ne batereeza omulimo gwabwe, lwaki mmwe temuyita mu mulimo gwammwe ne mutereeza omulimo gwammwe? Mwe abantu abakola ssente ez'okkakeeka abajja ne muyimba obuyimbi ne mutunuzaamu n'obuzindalo ffe abasasudde tubayimbireko ku ssente ezo ze mufunye, lwaki temwekolamu olukiiko nti buli omu ekivvulu ky'onaakola ogenda kuleetanga kakakadde kamu? Bwe tuba abayimbi 10 bwe bukadde 10 bwe twetoloola omwaka mulamba tuba tuwezezza obuwumbi bwe buti tusobola okutereeza omulimo gwaffe. Lwaki mwagala kuyita mu ssente ya muyi wa musolo okutereeza omulimo gwammwe oba lwaki mwerimbika mu kutereeza omulimo gwammwe nga mwagala okubba ssente y'omuyi w'omusolo? Olaba abatembeeyi basobola okubaga amateeka agababeezaawo ng'abatembeeyi ne bamuvinga bulungi nga bayita mulimo gwabwe gw'obutembeeyi n'akasente akatono ke bayitamu. Mmwe be bakubira obukubiza endulu ne mujja ne mwekyanga ku stage temusobola kufissa ssente nga muyita mu mulimo gwammwe okutereeza omulimo gwammwe. Kambabuulire muli babbi. Njagala kibategeezaako balimbi mmwe. Muli babbi. Bannayuganda abanaku babawagidde. Bannayuganda abanaku babawadde ssente naye muwulira ne ssente zaabwe ze baaliguzeemu eddagala ligenda emulago nazo mwagala muzibbe. Gwe sooka bwebuze Kenzo ne mufuna obuwumbi 5 mikebe gya panade meka gye muba mubbye emulago. Imagine ng'emulago teri bitanda abakyala kwe bazaalira naye nga ssente baagala ziwammwe baddiikuula.
Imagine ng'ekiruddu teriiyo bitanda balwadde kwe bazaalira oba bantu kwe babajjanjabira naye nga ssente baagala ziwammwe ekawempe wano tewaliwo butanda bw'abakyala juzi waliwo n'omukyala eyajja ku kalina ey'okusatu ne yeesuula wansi ng'olubuto obulumi bw'olubuto bumususseko ate abasawo bamugamba tewaliwo obutanda buweddewo kukolako omukyala olw'obulumi obungi ne yeesuula n'agwa era n'afa n'ezzadde eryamuli munda. Imagine ssente ezaaliguza obutanda zidde kummwe ba Kenzo abalimba nti mutereza mulimo gwammwe. Okay, tukkiriza gavumenti yali bayambyeko okutereza omulimo gwammwe. Gwe sooka weebuza omulimo gwammwe gugasizza ki bannayuganda era guyambye ki bannayuganda? Omulimu gwammwe ng'abayimbi gwa mugaso nnyo okusinga ebyenjigiriza. Singa industry nebadde mirembe gy'aba basudde bakafeero kyali baddeko giteekamu ssente ezo kubanga industry y'ebiseera ebyo lyali ssomero eritaliimu nnoni. Abasajja abo baali basomesa. Kakati Kenzo tuleme okuddira ebyenjigiriza tubiteeke waggulu oba ebyobulamu tubiteeke waggulu. Gavumenti ya Uganda ekwate ssente ewe Kenzo ayimbe kupe ekale sikerewu ukere weekendi rotate omanyayo omwana ayogera Oluganda mu Luzungu. Kakati ssente ez'omuwoomusolo ezaaliyambye mu kutereza ebyenjigiriza oba ebyobujjanjabi tuzizze mu wuupe ekali asikerewu ukere bw'oba olaba kiri feya twalikkiriza oba industry yammwe yeetaaga okuterezebwa naye gwe sooka weebuuze tugyetaaga nnyo. Bw'oba weetegereza neetaaga sityaloosa okusinga panado. Bw'oba weetegereza neetaaga balina moosi okusinga ebyenjigiriza ebirungi. Baganda bange njagala okubategeezaako mulowooza nti muli ba kitalo nnyo nti era musaanidde n'okulya ssente z'omuwoomusolo. Baganda bange temuli ba kitalo nnyo era mu ggwanga temuyinaamu value n'egi. Temulinaamu mugaso n'ogu kubanga n'abaana baffe ekyebbeeyi ennyo kye babakopyeko kukuna amashiba. Golowooza kawala kange kannakirijjalwamula kayinza kukoppako ki era ekinene nnyo kikayinza okukoppako kulaga mbala kasona kulaga mugaba akira ebiguudo by'ettaka. Kakati gwe asomesa abaana baffe obuseegu ye gwe ayagala okulya ssente z'omuwoomusolo ezaaligenze mu malwaliro ne zijjanjaba abaana baffe ezaaligenze mu byenjigiriza ne zisomesa abaana baffe ye gwe ayagala okuzirya nga weerimbika mu kutereza omulimu gwo. Omulimu gwo nga gwe omuyimbi olowooza bw'ogutereza nze munnayuganda nfunira wa era ntereerera wa kale gw'oterezeza omulimu gwo. Omulimu gwo gunantereza fedda twalinanga enkola nga bwe tulaba omwana omugezi bakadde baffe bamusimbako essira n'ekigendererwa nti alisika banne. Kakati katugambe nti music industry yammwe eyo ya muzinzi nnyo yeetaaga okusika okwongerayo waggulu. Are you sure erina kyenaagatta ku bannayuganda ebasike mu nnyanga? Kenzo music industry eno bw'etereera ebyobujjanjabi binaatereera. Kenzo music industry bw'eneetereera ebyenjigiriza binaatereera, enguudo zinaatereera. Gw'okimanyi nti ezo ssente ze mwagala okufuna kaguudo ka Salama Road Kalamba. Okimanyi ezo ssente ze baagala bawa ziziba ebinnya ebiri mu Salama Road n'omuvugirako awatali kwekeka nti oba nnaagwa. Naye mwerimba leero bannange balese politics mu mulimu gwaffe bo balya ssente za gavumenti kyokka ffe baagala tulye ssente za gavumenti. Olabye mu busiru bwo nti bakoogezza nti obadde oyagala kulya ssente za gavumenti. Olabye wasooka okugamba nti oyagala kutereza mulimo gwo naye olabye bw'okkiriza mu ntegeera y'entono eyo ey'abataasoma ate nga baazaalibwa tebalina bwonga ate ng'era si bayivu bw'okkiriza nti ekituufu mwagala kulya ssente z'abawi ba musolo kuba gavumenti terina ssente. Izo ssente z'abawi ba musolo gwe kasita ogamba nti bano balya ssente za gavumenti naye tebaagala balaba balya ssente za gavumenti kitegeeza mwagala kulya ssente z'amuwi wa musolo kubanga gavumenti terina ssente ewataliiwo muntu muwi wa musolo. Kenzo waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okwegeziwaza. Ekyo kintu ky'oli mu kukola tukiyita kwegeziwaza. Tukiyita kwegeziwaza naye ng'ate ekituufu gy'okoma okwegeziwaza gy'okoma okufuuka omudongo mu maaso gaffe abategeera. Kubanga speech ya His Excellency Bobi Wine yabadde mu Luganda lw'otegeera obulungi nange lwentegeera obulungi. Bw'oba walemeddwa okutegeera speech eyo mu lulimi Oluganda nkusuubira kutegeera lujungute. Ffenna tubadde tukimanyi nti His Excellency Bobi Wine bw'akola post ku bintu bya art abadde ng'atera gikola mu lulimi Luzungu. Era buli w'obadde ovaayo n'omuwalalira mbadde sikunenya kubanga mmanyi ekikutawaanya tomanyi Luzungu. Naye this time around ebintu byabadde mu Luganda.
olutali luwandiike wabula olwogere n'aligambye tomanyi kusoma wabula olwogere naye entegeera y'ennafu bw'eba yakulemesezza okufumitiriza omusajja ebigambo by'ayogedde kitegeeza abo bonna b'okulembera nsooka obbakubagiza nti nga mulabye okukulemberwa omuntu eyawunga abantu b'okulembera simanyi katigolo w'emmamba twalira kubanga gwe abakulembera oli muzibe senga ng'osanga ekibinja ky'abalamazi nga kigenda namugongo naye ng'akikulembedde muzibe olwo abamuvaako emabega be tuyita batya mu lulimi Oluganda omanyi Eddie Kenzo totegeera gwe buli kyolaba kimasamasa okiyita golodi buli kyolaba kizimbye okiyita bbeere ojja kuyonka ebizimba si buli ekizimbye nti liba bbeere ate si buli ekimasamasa nti abeera golodi obumu buba buyinja bwa musota nga gujja kubojja Eddie Kenzo gwe sooka otunuulira abantu be bakulembezza okulumba nga His Excellency Bobi Wine leero bali ludda waggwe ki ekikulowoozesa nti onoomalako singa tubeera mu luguudo nga bakugambye nti gwaddako okuyingira ekibira ekyo naye ng'ekibira bwe bakugamba okuyingira abaasoose okukiyingiramu tebannadda naye nga wawulirako mu nvuuvumo nti ekibira ekyo kirimu ttimba ezimira abantu bw'otuukanga okuyingira sooka weefumiitiriza otte ku bigere ogambe nti naye abaagenzeeyo nga tebannadda nze bwe naagendayo nadda Eddie Kenzo bano abasajja bakulowoozesa nti bakwagala naye bali mu kukusuula Eddie Kenzo njagala nkubuulire oyo bebe kulu olowooza amaze emyaka emeka nga tagenda Bulaaya njagala kibategeezaako bebe kulu yakoma okulinnya ennyonyi ng'agenda ku awaadi za Afrima ezaali e Ghana taddangamu kulinnya ntebe ku kisaawe nti agenze Bulaaya ku performinga kariya ye abasajja baagijjawo ate nga Eddie Kenzo kimanyi nti amaanyi g'omu Uganda gabadde matono nnyo bw'ogageraageranya ne ku g'olina e Bulaaya abasajja bakiraba nga yeggwa akyewuluutira ku nnyonyi agende Bulaaya n'ojjayo ssente kitegeeza osobola obutafugika era ensonga lwaki baakutandika mpola okukkakkanya kakati bali mu kukuba ssasi lisembayo ligenda kukuzikiza Eddie Kenzo okufuula pulezidenti wa federation eno kiguumaaza ng'embwa eyo tekikomi nti abasajja bakulaba otera okugenda e Bulaaya y'ensonga lwaki bataddewo nti bagenda bbawo obuwumbi 5 bajja kugera ng'obuukinze ekivulu mu Amerika nga kiriko obukadde oba emitwalo gya $3 wano baleetewo ekigambo ekigamba nti kasente ke baabasuubiza baabagambye kafuluma lwakuna naye ng'olwokuna olwo lwe lunaku lw'olina sho n'obigattagatta kyova opalapalanya ne management y'omugambe bali nti muli balwadde temugenda kusobola kujja kuyimba kubanga mubala zino ssente kwolwo tezijja kujja bakubalenga olunaku olulala era olina gy'ogenda okuyimba bakukola ekintu kyekimu ekinaavaamu bapromota beeri beekolemu omulimu bagambe nti Eddie Kenzo alabika yagaggawala bw'omubuukinga ssente zaalyandye tajja kuyimba olwo abasajja bakuggyeko engalo nga n'akasente ojja kwesanga ng'oyinza obutakafuna gw'oyinza okulowooza nti bano bali mu kukwagala naye bali mu kukusuula gwe sooka weebuuze Eddie Kenzo oli abantu gwe baayagala ennyo wa City Rose n'atambula n'alinnya ennyonyi n'agenda wanga ne bwakolola obukolozi abantu bakuba engalo nga buli kyayogera abantu bakuba engalo noono Eddie Kenzo gwe bali mu kuŋŋoola olwaliro Eddie Kenzo kyakwegombesa ssente si bwe bugagga njagala okukitegeezaako nti obugagga obusooka gwe mukwano gw'abantu kubanga era bwe bugagga obwakufuula omugagga Eddie Kenzo leero mu byolina bwe mubaamu ebya gavumenti mmotoka n'ettaka ly'olina e Masaka gwali mukwano gw'abantu eno ennyumba mwali owasirizza Rema gwali mukwano gw'abantu ennyumba gy'olina emakindi ya Bank Records mukwano gw'abantu ebyobugagga byonna by'olina eby'omuzinze ennyo gubadde mukwano gw'abantu kyekikulowoozesa nti otuuse okukyawa omukwano gw'abantu ogende n'omukwano gwa gavumenti egenda okukwavuwaza omanyi mu busiraamu tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajihuuna Katonda yawa era yajjawo kitegeeza akuwaayina amaanyi agajjawo abantu abo abakuwa obugagga bakyalina obusobozi obubukujjako simanyi oba bayinza kukikola batya bati balina obusobozi obukujjako obugagga obwo by all means nazzikuno abantu b'ebiwalaata babanga bategeera nnyo ebiwalaata byakwatanga omusajja ekiwalaata kyakwata omusajja ng'avaayo n'ekiwalaata kye either abeera haaji chayimaani sheyi mukulu wa Twale bishopu ebintu bwebityo ekiwalaata kyakwatanga omusajja nga w'amagezi mangi nnyo naye Kenzo ye musajja asoose okubeera n'ekiwalaata nga talinamu yadde akatola ne kituwa endowooza tekyakutula Kenzo enviiri tekyali kiwalaata bwali busiru
ayina ekirwadde ky'obusiru ekiri mu kumumalako enviiri ne yeerimbika nti ekimukutula enviiri kiwalaata. Njagala okutegeezaako nti His Excellency Bobi Wine lusaalo olujjudde amaggwa bw'oluyitamu ng'osaatuka nga tolina ngatto ŋŋumu gakufumita. Soka weebuuze abantu abayiseeko mu lusaalo lwe bayita His Excellency Bobi Wine bakunyumize ekibatuuseeko. Neeyasembayo okuyita mu lusaalo olwo yawunziko akaaba nti ewaffe nze nzekka alina emmotoka. Bw'abanga His Excellency Bobi Wine yakula ne Bebe Cool nga Bebe Cool alina kyamanyine ku Bobi Wine kubanga baali bamukwano nnyo baasomako bonna baatandika bonna nga Bebe Cool alemeddwa okulwanyisa Bobi Wine amuteeke ku ttaka kiyenje. Olowooza nti osobola okulwanagana ne Bobi Wine oba osobola okulwanyisa Bobi Wine? Omanyi lwakuba gavumenti ya Museveni tebabuulira mazima. Buli lwe batuma okulwanyisa Bobi Wine erina kyetabagamba nti eba erwanyisa mmwe. Nokankaddemu. Gavumenti ya Museveni buli lwe bayita okulwanyisa Bobi Wine erina ekintu kyetabagamba nti eba erwanyisa mmwe naye ng'ekituufu kiri nti ebeera erwanyisa mmwe mu abantu. Kubanga Bobi Wine alinga jjigo linkuyege ejje enkuyege eruma ejje. Nsooka weebuze enkuyege ezasooka okugenda ku jjiri bayita Bobi Wine lyazijjako ki zezaabongoka amannyo. Bebe Cool yagezaako okuluma Bobi Wine yabongoka amannyo. Naawe ogenda kubongoka amannyo. Temuyina kyemusobola kulwanyisa na muntu mulonde ng'ali mu budde bwe nabagamba ensi eno Mukama Katonda yagitondera mu biro biyite time. Eno time ya His Excellency Bobi Wine buli anaamwekiikamu ogenda kugwa kubanga omulumbye mu time ye. Omusana waaka enjuba enjuba eyaka naye omwezi gugumiikirizaako time y'enjuba eryoke eggweko nagwo gujje gw'okakasa eno time mujjidde si ya njuba ng'ekyayaka tejja kusaanuula. Nze Yekolera Itongwa tubeesobolera.